Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikirize endala mbabuuzizaako mikwano gyange amanyanga bulijjo aba Shifah hasula. Gompya mukwano ne nkusaba subscribinga. Omukadde kyokola kyamaanyi. Omumpya kona kade ate oleme kubeera ng'osuwa videos zange. Awe nakusubiza emabegako gwe nali eyo ng'oyagala okuzimba oli mu nteekateeka olina ekirooto owulira ng'okyeyagaliza. Oyagala okuwona obupangisa, oyagala okufuuka landlady oba landlord. Tula butuuzo kalire ndina omukyala nakugamba nti ali mu kuzimba, ali mu process essaawa eno era ennyumba eyo nga woogiraba yagitandika ku musingi nga ogulaba paka weetuuse yiye natatuuka ku bbiimu. Agenda kuba atubuulira ebbeeyi y'ebintu nga weeyimiridde. Ssaawa eno tuli mu kyalo naye nga n'eb'ekibuga nabyo tujja kubeera nga tukola ki nga tubimanya. Tugenda kubalira okuva wansi ku musingi paka ku bbiimu. Omanye ssente mmeka z'olina okubeera nga okozesa. Kisinziira oyagala nnyumba yenkana etya. Ekisookera ddala mu byonna obeera ogenda okuzimba olina okusooka n'olaba omuzimbi oyo yennyini agenda okuzimbira nasooka n'akubaliramu ebintu by'olina okubeera nga okozesa oba beweetaagisa. Oyinza omugamba nti ssebo njagala ennyumba oba ya bisenge weebiti nakugamba yeetaagako broka weeziti, yeetaaga trip z'omusenyu weeziti, yeetaaga seminti bw'ati. So tugenda kuba nga tukuwaako ku ekyo ekifaananyi kya ssente na bintu ki by'olina okubeera ng'okozesa okuva ku musingi paka ku bbiimu. Ebyokusereka nabyo vidiyo ejja kujja. Essaawa eno ogambye tuli mu kyalo, then tujja kubeera tukwetera n'ebyekibuga. Tujja kulaba omuzimbi oyo yennyini ali otuzimbira kuba atalaga ebitundu eby'enjawulo abe ng'atubuulira ebbeeyi y'omu kibuga ebintu biyimiridde bitya. Naye ng'okusookera ddala twetaaga buroka, twetaaga seminti, twetaaga omusenyu, twetaaga mayinja, twetaaga kaveera, twetaaga bayiningi waya, twetaaga obubaati, emitayimbwa, embaawo wamu n'emiti. Kitegedde ekintu ekyo. Kati then mu bino ebintu by'okuzimba tulina ebintu bye tukozesa ndowooza namwe mubimanyi bulungi nnyo kuba tosobola kuzimba nga tolina mazzi. Tujja kwetaagisaayo amazzi, enkumbi, kisinziira gwe oyagala ennyumba y'edduka sipiidi ki oba abakozi b'olina abakuzimbira bali bameka. Twetaagayo wheelbarrow, ekitiiyo, ejjambiya kuba muba munayo eby'okutemaatema naddala nga batema omusingi. Ojja kugulayo epipa wamu n'ebidomola ebinaakuyambako okukima amazzi. Naye omukyalo ono gwasooka atubuulire ettaffaali essaawa eno liyimiridde ku ssente mmeka, kasawo ka seminti. So kalira bukalizi munnange ate vidiyo eno giwookinga ogimaleyo obeera nga ekirooto kyo nga kyakuzimba ku nnyumba. Gamba mutya ba mikwano, obulamu buli butya? Kansuubire muli bulungi. Kaakati tuli mu kwogera ku kuzimba. Bulooka eno mu kyalo ya nusu 10, seminti 3.3 buli kasawo, omusenyu flowa ne plasta. Seminti oyo omusenyu ogwo bagugatta basena ku plasta ne basena ne ku flowa ne bateekamu seminti. Kaakati emmotoka ennene forward eba ya 15,000, buli mmotoka ya 15. Kati kisinziira nnyumba ki gy'oyagala okuzimba obunene bwayo n'omuzimbi ki kyakugambye n'olyoka oleeta kyaba akugambye. Naye totya kutandika, osobola okutandika n'ekitono n'okomekereza ng'omaliriza. Olw'ensonga nti bw'ogamba nti kammale okuŋŋaanya ssente mpaka lwe ndizimba, ekintu kisobola okugaana. So tandika mpola mpola, ekintu oba ojja kusobola okukimaliriza. Kasita ofuna bulooka, seminti, musenyu, ebisigadde kwata mpola. Kuliko n'amayinja naye amayinja ago gaba ga ku bbiimu. Mpozi tulinayo bayiningi waya, kisinziira kifo kiwoozimbye. Oluusi oyinza otuuka ku maduuka ne bakuwa bbeeyi ndala. Tulinayo obubaati n'obubaati obwo nabwo osobola ogenda ku dduuka n'obubuuza era kisinziira kuba amaduuka munnayiga njawulo ate buli muntu abeera n'ebbeeyi ye. Emitayimbwa, embaawo n'emiti. Pozi emiti ebiseera ebisinga gibitera kubeera mu 15,000 ne mu 8 ene waffe mu byalo. Kati n'eby'omu kibuga tujja kubeera nga tukola ki nga tubikubalira. Ng'omukyalo no waakugambye nti woba ogenda okuzimba tekyetaaga kusooka kuŋŋaanya lumu ssente ozimbe. Mukwano kisobola okukulemerera.
kiba kyetaaga nti obanga oli mu plan ya kuzimba n'ogamba bankutewo akakadde kange kanguleyo buloko okusinziira we bakubalira kutewo sente weziti kankole kineeno munaye ogenda otuuka okutandika okuzimba biba tebikutawanya naye ogamba nti kolinde sente ezo zikuŋŋaanye oyinza obutatuuka gy'olaga pozi kye tutakubuulidde mu ntandikwa nti woba omaze okuyiwa matiriyo oyo nga bagenda tandika okuzimba teweerabira okugenda ku kanso okuwa pulaani kuba mukwano gwange bakusanga ng'otandise okuzimba kanso beyinza okusaba essente ezimalawo zogenda okukozesa okuzimba ennyumba eyo so wobanga ate obalabye nga tonnaba kutandika kiba kikuyambako okubeera nga ate osasula sente ezitali nnyingi oyinza okumbuuza sente ezo ziba sente mmeka kisinzira mukwano ekitundu ky'ozimbye oba kanso engeri gyetwalamu ekitundu ekyo n'obunene bw'ennyumba kuba ebiseera ebisinga waliwo kansozi ezimu nga zigenda kubala bisenge ne wabawo oliye nga munnaye agenda kulamulira bulamulizi lumu kasita obeera ng'omugambe naye nga ku sayiti abeera oluusi alina okutuukawo oba tonnatandika kuzimba wotandikira okuzimba alina okutuukawo n'amanya nti ebisenge biwamugamba bye bituufu oba wamulimba abantu abo si basajja nno nabo bangu naye nga mukwano gwange nakugambye ebyokusereka tugenda kubeera nga tukola ki nga tubikuleetera mu vidiyo naddako omanye ebbaati liri ku sente mmeka omanye biki ebyetaagisa misumaali okitegedde ekintu ekyo ngenda kubanga njogerako n'omuzimbi era n'ennamba yoba nga weetaaza omuntu oyo okubeera nga akuzimbira naye ate tujja kusobola okubeera nga tetukola ki tugikuwa kati ennyumba ewezeza wiiki tenaweza wiiki naye ogiraba mukwano edduka speed abeera asobola okuzimbira ennyumba yo mu bwangu ate okusobola okulaba nga ofuna ekyo kye weetaaga kuba abakozi ayina abawera kitegedde bulungi ekintu ekyo ate nga naye yennyini yeebeererawo so okumire ku channel yange Shifah Media buli kimu ate osobola okubeera nga okola ki ng'okimanya buli bbeeyi y'ekintu nja kuba njikutuusako nkugambe leero tuli mu kyalo then vidiyo eddako tujja kulaba ebyetaagisa mu kibuga na bbeeyi kiweeyimiridde then ante n'ebyokusereka mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi teweerabira munnange ono Kadama munnange tuli wano fenna twakwatagana nga tuli ba ku kyalo kyekimu ne tukomerawo mu bbanga lyerimu sobola okumbuuza ate gwe Shifah tozimba nze munnaye nazimba naye mabegako kitegeera kati bbeeyi yakyuka eri gye nakozesa ate si yeriwo essaawa eno kitegedde bulungi ekintu ekyo so ate munange nakugamba tewerabira okubeera nga mpagirako ku bintu by'amadirisa n'enzigi ebintu ebikwatagana ne wording byonna ate munnaye beera ng'ofunira ku nnamba z'essimu ezo 0752688544 oba 0735244198 enamba ezo nno ziri ne ku WhatsApp munange osobola okubeera n'ogamba nti ate endabulamu zo ngenda zigula kwani nkugambye gwe mbulira bubuulizi kika kya ndabulamu ky'oyagala oba oyagala nkukolera choice konako obukonyi tube nga tukuggalirawo ate ennyumba yo essomero gy'olina okutwala omwana wo essomero lya Big Rich Junior School tewerabira omukyala atukolera keeki ez'omulembe emberenge crisps daddies ate munaye naddala mu kaseera kano ak'okuzza abaana mu masomero beera ng'okona ku mukyala wa Our Lady of Good Hope Bakery asobole ensonga ezo omukwano abanga azimala nga wonna wooli ebintu byo abeera ate abikutuusaako bulungi nnyo tujja kuddamu inshallah mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 0701 689 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.